gwanga abakakiiko aka Parliament akateekebwawo okulaba nga akalwanyisa ku COVID-19 katandise emirimu gyako olunaku olwaleero era beegabanyizzaamu buli omu okugenda mu kitundu gyasindikiddwa okulaba nga omulimu gutambula bukwakko. Bano bennyamivu olwa gavumenti okubanga yaziimudde ekiragiro kyabwe eky'okwongezaayo obudde mu kwekenneenya empapula kwe bateeka abo abagenda okuyambibwa nga bafuna emitwalo 10,000 ne bagamba nti gavumenti erabika yabayisizzaamu amaaso so nga ate nabo kye baali baleese ekiteeso kyali kyakuyambako Munnayuganda mu nteekateeka eno buli omu asobole okubeera omumativu mu ngabanya y'ensimbi. Akakiiko ka Paalamenti akalondebwa okunoonyereza ku kirwadde kya COVID leero katandise okutambula okutalaga amalwaliro ag'enjawulo era nga kano kagenda okudda mu Paalamenti nga wayise ssabbiiti 2 okujja na lipoota enambulukufu wetujjidde ku mpewo nga ekibiina kirina okugenda ebuvanjuba kisitudde era nga kikulembera Dr. James Ruyonga ategeeza nga bagenda okukyalira amalwaliro ag'enjawulo ssaako n'obulwaliro obutini kuno kwekuli Hoima, Masindi, Toro ssaako ne Fort Portal. Ono alaze essuubi nga bagenda okufundikira omulimu guno mu bbanga eryabaweebwa. Kati nga ffe tugenda mu Western Region, kati nze abakulira nga team leader tulina ogenda e Hoima, tugendeko Masindi, tugendeko Toro, tugendeko Bushenyi. Tuna district neze ya Western Region naye nga tugenda nga buli district yonna tulimu amalwaliro amatono tunaka tugenze nga tupiikingamu. Naye tutugenda ku misinga regional referral hospitals amalwaliro amanene naye abaganda general hospital ne center tupikizamu ntonotono kubanga obudde bwatubadde budde butono nnyo. Ebyongo bitadde ku mabbali abaka batula akakiiko kano era bakyagenda mu maaso n'okulaga obwennyamivu oluvannyuma lwa Ssaabaminisita okuziimula ekiragiro kyabadde kisalibwawo okuyimiriza okugaba ensimbi eza COVID kyokka ne zigabwa. Have you received the money? I have received, madam. Oh, congratulations. Okuyita mu chairman waffe Honorable Katuntu twabasaba enkalala zino tetunazifuna twagala ozitunulamu okakasa nti abakola enkalala zino bakola kituufu. Takati olunaku lw'eggulo twalabye Prime Minister nozeyegedde alonkinge naye bannayuganda kimanyi bulungi nnyo nti sente tebanazifuna. Nina kino kye twabagamba okikola amangu twalowooza nti ekiteekwa kusukka nnaku 2 nga entikala bazitimbye abantu basobole okufuna ssente. Atongoza biki ebigenda okukolebwa kati abitongoza kyejjeko yatambuliraawo then tulaba abantu ngira bongera okubonabona emmere oba ezo ssente ezigenda okuweebwa abantu nga zakugula mmere katuyingidde wiiki yokusatu tugimazeeko enkya tutandika wiiki ey'okuna. The task force formation wasn't provided for or wasn't formed through a parliamentary process, because first of all the task force would have been formed by Parliament itself in the flow of the House. Osooka otya okuyisa ssente nga totegedde kiki zigenda kukola yensonga lwaki babonaabona ne lisiti gaffe tulina system twalibadde tukiteesaako ne tukiyisa era n'okuyisa ssente entuufu ezaaliyambye abantu kubanga ezo kugenda kubanga kuwandiika ku mazzi byowandiise tosobola bisoma oba kuwanda ku paasa eyokya ebeera tewali kasigalawo kubanga tekiina impact gye kigenda kukola. Atuuse n'okulaga obunyiikaavu ebbanga lye bamaze nga banoonyereza ku nsimbi zino ng'agamba nti baasibye enjala ku lukiiko olukulu lw'eggwanga kyokka ne bamanyiriza nga bakoze byonna babiye ku ttaka. It is very unfortunate that it happened. And for us as committee members, personally, it feels bad. It portrays as though we are being disregarded. And yet the reason why we thought the process would be delayed a little was to improve or to check the integrity of the beneficiary list. We wanted a list that speaks to the problem that we want to solve. Era tiimu zaffe zimaze kakati okugenda mu districts ez'enjawulo abayisani bagenze North, Western ne Central. Byebimu ku bye tugenda okukebera Parliament kye yagamba Ministry ya Labour bakikola enkalala zino bazitimbye ku byalo. Ku lunaku olwokusatu akakiiko ka Paalamenti kano akakulembera omubaka okuva e Bugweri Abdul Katuntu kasinkana Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Charles Engola bamulagira okuyimiriza okugaba ensimbi zino nga bakyagenda maaso n'okunoonyereza ku nkalala ez'amannya g'abantu abagenda okuba nga baganyulwa. The payment will be after 1 week. Yes. So that's an assurance. Yeah, but you see, the impression which had been on is that money is going to be paid effective the 6th. Yes.
And we for have to purpose collect of all the record, datas. and I think you're right. We have to collect all the data, be assured of whom we are paying. Who are we going to pay? That's what they say. That's what I'm the assurance can only be given by the data, by the displacement. Okay. Payment will be after display of the register, yes? Yes. Ku TV, nze Grace Girinya, Nelia Sajabi, Omunyo.